Okay, my people, mugamba mutya ndi wano ne muganda wange Mukunja nga twabagambye mu kusooka nti sente ze bamuwadde okuvimbamu amaze nazikolamu ekyamakulu nazigulamu ettaka. Wano we mulaba tumuguzizza 21,623 era kye kipimo kyakoze eki kyatutte era wano wuwe era kati angambye alina byagenda okukolako wano agenda kuteekawo swimming pool wala ateekewo kalina ateekewo abaana we beesuubira alimeko n'omusiri gw'ennyaanya gwe anti kati wali mbaze wenzimba wali eri emabega ne ba compound mwenteeka swimming pool awo maaso sebo wabaawo swimming pool bana abayimbi babusima anti kati akayumba aswano zimba kakalina okimanyi nti nno wano wanyumirawo kakalina ng'oli eri ng'obafukira guva eri nga gukkirira nimbubano overi n'obafukira gusode gukkirira eri wamma gula wano eno poloti eba ekukoze eki nze kyaga ndaba wano boyi byala alimu nze wano ndaba 5 twala eno mba ndi mu kibuga kalagiwuuli kitegedde akapoliisi kali wali abasirikale tuba tunywa ffenna ebyokunywa byaffe era tabuki naye abasirikale b'omukyalo banywa enjaga baginywa bulungi nnyo ate oba mukwano gwabwe nnyo. Njagala okwebaza ennyo bakyali bange mwana abasazeewo ne mumpaayo second chance ne mumbeereramu Balista Timo Sonko Muhammad Loni Genius ba TikTok bonna ba internet Sabataasa Kasiko Mutaasa neyanziza yampaddeyo $3 nvimbe $3 ze wampadde ez'okujoogamu n'okweyagala dadi kanzigulemu buguzi poloti abajjolo property bagambye akasente yadde nina katono boka bampe poloti tujja kuwa ebisigadde tulibiraba oluvannyuma kati awo kiba kitegeeza muwadde nze nga Mukunja bano omuntu omulala ayagala okugula ne waba ne sente ntono tumuguza n'omuntu omulala naye gwe tukuteereddemu ka offer kuba ezibulako ate ffe abagenda okukola ki okuziteekako.